Abannayuganda abali eyo kambageraageranye Saha ne Chameleon. Chameleon ye Uganda yonna. Saha ye district ye Kamuli. Omutadde wala. Saha region. Saha region. Some ndowooza yange. Andeka. Ndowooza tusobola okudiscussingako. Tonafuya ate ndowooza yange. Omusajja w'endaala emulyo. Ebintu byamuleta. Nedda okujolonga. Saha tasobola kubeera district. Ate ne district n'atabeera Kampala watu. N'abeera Kamuli. Kasokamale submission Soka wetonde district ye Kamuli. Wetonde. Nedda sebo. Kimenyewo. Sisobola. Tutama simu. The district ye Kamuli. Chameleon ye Uganda. Okay. Kati mazo kwa Chameleon kijali. Ekyokubiri. Made manyo kyayongera ko district ya Kamuli bo mu mazeyo. Embangulaze ekifaananyi nti Chameleon ye Uganda. Onafujiza. Saha district ye Kamuli. Wachiri wakiso. Osege. Wachiri wakiso muri. Kakati ekirala. Bobosaze wabere district. Ekirala. Neze ngamba Saha region. Byonna byayogera. Taata wo gwe wammwe. Taata wo. Tosobola kuvaayo n'ogenda mu maneiba ne ku kyalo. Nogandi bannayo musajja oyo mubi nnyo ali bwati ne bwati. Bakitaawo. Kusegera. Kitegeezeza ensonga zandibadde za munda. Bw'abanga alina ensobi gye yamukola. Chameleon si taata wa Saha. Mu music yetu tutaawo. Andi Simon. Nze ndi muyimbi mbaddeko mu bibiina ebyenjawulo nkoze n'abantu naye amazima ga Katonda mu ggulu n'omuyimbi omutono abaako ne contribution ku muyimbi omunene ng'ali mu kiki mu kibiina nfuna bulungi naye bannabibiina eyo gye tuyimbira bo balowooza nti be bataata mu kubeera bataata ne batakola mulimo gwa bwataata taata kitegeeza kutaata buli kyolina kite ku lw'omwana olyoka ofuuke taata naye abaagala okubayita bataata bannannyini bibiina ebyo tebataata omusajja yali akikoze ne kituukirira era ne b'omusango olunaku olwayera abaana ne bagezaako okumuvaako mandi bamuddira bamuyita Geoffrey Lutaaya yatta byonna bye yali alina olw'okuleeta abaana be onfuna bulungi naye osobola okubuuza contribution ya Chameleon ku King Saha naye Chameleon neemubula anti kakati kankuwa example abasajja abo balina kye bayita audience mu kutendewo audience ozene audience naye omwana yakola statement Saha n'agamba nali nfunye kaddiiru ekyo nakiwulira kaddiiru kange nga nange nfunye akaddiiru akagenda okumpa kasente ngende nyimbeko ebweru omuzayi naga nti kati ate esante tumukola ki kati oyo taata addira abaana be n'abatimirako ettaka kati ate ebyo ye yabyogera kakati King Saha tobba tolinga na Chameleon mumuleke ebizibu bya Chameleon tubimanyi obubi bwa Chameleon tubumanyi effitina n'omutima omubi byonna tubimanyi ebikolobero byakola ensi eno tewali atabimanyi naye bw'ogamba okuteeka Chameleon ku mmeeza okwate microphone oyimbe my friend ekyo kirala ne bwe liba ddoboozi buloboozi King Saha you have your sweet voice but Chameleon's voice is sweeter than yours. Chameleon yamugamba King Saha abantu bayima isira muntu avumita mutima ngabo na King Saha oyimba edoboozi ya King Saha dungi begegali bakimugamba edoboozi ya King Saha dungi naye edoboozi lya Chameleon liwoomera bannayuganda era Chameleon ne bwayimba ekintu nga tekinyuma olw'eddoboozi lye bannayuganda balikkiriza baliteekako ttiiki King Saha you still have a big platform to prove to Ugandans okyasobola okukola ebintu eby'amaanyi ekiratova ku mulamwa nze bulijjo mmanyi nti bato n'olutalo lwonna lutuseeseetwa lututwala mu bwammemba bwa parliament era nga mmanyi nti oli mu kuzimba political career yo naye bw'obanga obikola ng'okyalwana ne music career ng'okyayagala okubatolinga ne Chameleon mu bya music ate oba onnafuyiza n'obuwagizi bwange mbula okubukujjako Suna mukulu Suna Williams abantu bagenda King Saha n'otalo mugaseko nnyo olw'ensonga nti criticism zadafuna kizira z'abantu nti ye muntu avayo okwogera ku bibalume era bw'otunda ku social media abasinga obungi olwo mu bitundu nga nkaaga ebibaluma nga bigwera mu kusaba bato nga bitundu nga nkaaga ku kikumi bagamba nti wamu wakyose n'omuntu gambira ebiruma bannayuganda webbango bw'otamwemukira abantu bebagamba bannayuganda nti yawemukidde owebbango kyadda kibandi ebikkaku Chameleon adde asiise nnyo ku biruma abantu nga tafaayo. I think Saha is overranting. What do you mean by that? Gonza. Agenda akola ki?
alipira yes kinene alipira kigambo kya kubanga nzenga muvunu yatandikira ku bebe najja ku Kenzo kati yazze Chameleon ayina nalo yayogera n'agamba mbu yawandiika badilisha ne valuvalu ne bamugaa kale obanga gwe yaziwandiika nawe wewandiikireyo olumulunyumengazo osegera so ye bwatyo bwatambuza music we n'ekino kye yakoze nawulidde promoter Mero ng'ayogera Kamili tamugambanga kuwabula yakola posta ya Saha n'agiteeka ku status kati omuntu eyanooma yali mutima akola okusinzira ku Mero enteekateeka za Mero ziri mutima bw'anooma yali de Saha ku simu namugo omusajja anoomye ate nga naye agenda mutima anooma lwaki wuliriza mutima manager wani wa Kamili kati manager bw'anooma ndiwani yagikola Saha yandibadde ayambalira mutima ng'omuntu okitegeera ekyo si kiso kya mbuzi suuna kakati ekirala bato Saha gy'asaba tejja kubaawo era teribaawo osegede bulungi Kamili abyagala tasobola tejja kubaawo Kamili yagamba taagala kweteeka ku minzaani tejja kubaawo era teribaawo Chameleon ate basa ani abwebeerawo Saha ajja kudduka sabigere agende nakawuka mukyamusanga kufu ngali mu kuddusa bigere ng'agenda nakawuka eki Saha ine endongo Saha girina naye era tosobola tunagana bw'abanga ayina endongo omanyi omuntu ajja ng'akutte gitanga naye ng'ayina akadongo katono tuwe discussion topic endala ono ate yazze njogera mazima ne bwe baba abawagizi ba Saha basinga bava ku Kamili eno Riona Iranda olwalero abaliwo bavude ku Bobi Wine eri tuli ku kiriwo era bato nemala ebeerawo tufuna Bobi Wine netugamba tubayuzeemu nga bwe twakolanga zibbato andi osobola okulaba Sanga wajjudde ne tuggala emiryango gya Saha ng'ewa Kamili tewali n'ogu andi kakati olwo kitutte mu byabufuzi nze gye saagala kugenda namwe mukimanyi tuli b'amaanyi temuli b'amaanyi akajanja namwe mukakole abayero ebyo nno byebyonoonye art abawagizi abo boolaba balaba mu TV tuba disappointinze emirundi mingi nga tuteekawo stance tuteekawo amawulire agataliiwo oluvannyuma ne tulangirira lonki ne tulangirira ennyimba empya ne tulangirira ebintu ebitategerekeka ne tubazannyisa kati olwaliro kizibu okulowooza nti olutalo King Saalo yali atandise nti lwali serious ng'agenza oddumaliriza ng'asaba challenge kubanga mu bigambo ebyo anti mupuliriza bulungi toyinza kubanga gwe atandise olutalo ate nga gwe weesunga challenge y'okuyimba era singa lubadde lutalo yaligambye sisobola kuyimirira ku stage emu na musajja munnanfuusi oba otegera ekintu kyange nze King Saha mwagala nnyo is one of the best vocalists betulina wano naye sisobola kumuteeka ku minzaani ku batolinga na Chameleon kati kankubuulire King Saha tosobola ku batolinga na Chameleon King Saha tosobola ku batolinga na Eddie Kenzo King Saha tosobola ku batolinga na Bebe Cool King Saha tosobola ku batolinga n'abantu nga David Lutalo King Saha omuntu gwosobola okubatolinga naye ye Palaso onfuna bulungi ye range ye no ate Kalifa nange muyita mu bato ne mukuba Kalifa mukuba mu bato oyo mujje mu boss todanga muna kwogera ku bintu tuwe bityo no kera ate bye mutabasobola kawe walizo tumuletera basobola otegere kintu ekyo so King Saha challenge osobola okugisaba onfuna bulungi osobola ogenda ku stage yemu ne Chameleon naye King Saha ojja kuggwayo nga Chameleon ali kuba album emu ya Mama Mia omanyi bwe tuba tubala bato twatugibala lwa muntu kuyimba bulungi naye ne volume zimatalinga